speaker wa parliament omukyala amanyikiddwa nga Anita Mongo azikutte mwansini waggulu sagala kubeera nga tejogera bingi nnyo njagala kubeera nga tenkutwala butereevu ew'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Hon Nsereko avuddeyo n'abeera nga ate afulumya bwino naye nga bwino ono mukambwe simanyi ebintu bino awangi byatandikira nawa of course gye biyinza kubeera nga tebiggwera njagala kubeera nga tenkuwa omukulu oyo tongera okubeera nga tetuwulira byesudde okubeera nga ate ayogera naddala mukadde kano ku nsonga z'omukyala Anita Mongo ziri okubeera nga te zigenda mu maaso sayidi ze wansawo ojagenda obeera nga te otuwa endowoozayo bw'omaze okubeera nga te owuliriza vidiyo eno era nga ku video of course terako ekigalo likinga sharingirako abalala shekasha musomodwa wali nnyo okubeera nga takolako ku namba ezisimu zeta wansawo ku stickers ajja kubeera nga takulombera edduwa gwe wena ayina ensonga ezikyaganya okubeera nga teziterera ajja kukolako nkozesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Quran katusimbule n'omukulu ono Honorable Hon Nsereko byasobodde okubeera nga tayogera ku mukyala Anita Mongo tba President kyaba tusaliddewo nga ffe bana NRM omuntu gwakyuzize gwe tugenda naye Anita Mongo twamwagala olwa President Museveni singa teyamukyuzinga n'atula ne kororo n'azibizaawo tetwalironza Anita Mongo ani yakola Anita Mongo President yakola Anita Mongo ani yatugamba tumwagala yali President Museveni atwamwagala ne owekitiibwa Jacob boss Museveni wabamulese era tugenda musupportinga ngenda kuzomweza 25 tujja kumulonda abalonzi sesiri mulonzi naye ekyo tekingana kusigala nga ndi friend twa Mongo nza Mongo mwagala ng'omuntu yali antereddewo essuwaani y'emmere yali ansuulidde tawulo nga newankubadde nange nalina obulumi bwange nga nze kuba y'omu abalemesa omusango gwange okusankisoni nga fayiro nga yakuba amasimu era kyannuma era ne muwamu break naye era tekinjijako kwagala kwe nnina ntunulya nnyo kirungi mu muntu ate omuntu akwetaaga ddi omuntu akwetaagira mu budde omuntu ayimirira naye mu budde obusinga okubeera obuzibu esewero so akuva mu Amongo n'engamba nti kadde bamujjeko bwa sipiika omukazi mubbi mubikazi mubbi buli muntu bamubbisa wano ssente tewali alina office gyalimu gwe batabbisa n'alina akasomozo katoyi bamubbisa ssente fe batuyisa ssente fe tusiba tetulina na kyakulya n'ozibya olunaku ng'owumpuguma ofunayo ekyokulya ng'onoonya mutwalo naye abantu bamanyi tulina obuwumbi tolina gwonyonya buli lunaku lw'omiitinga President Museveni nga ajjeyo ebikuti ajjeyo akawumbi nga olina transport wa mitwalo 5 kati nze mmanyi kye bayita okwogera ku muntu amawulire gonna gonna galina boxes agalaga tibazijje Anita Mongo are you sure the boxes have the Anita Mongo bafetinze buli mawulire Anita Mongo asanze billions abatwitinga n'abantu abakulu bola bawabamu amagezi bani batwitinga nga basanze sente Anita Mongo ziriwa basanzeyo ziriwa temukyayisa muntu kutuba ku extent eyo Anita Mongo adavudde kuba speaker tetwandi musindikiriza bwe tutyo kumukyaya nsi bwaba bamukolako investigation bazikole bwaba alina omusango itsokasibwe tujja tugende tuza tumutwalire emmere nze nganze naye ekyokumusindikiza nga atali Anita Uganda abadde speaker wa parliament alina bayambi alina byakoze second Anita Mongo ye chair oba ye vice person mu Uganda yonna gundi kuba kyala mu NRM teyewalika kyenva nyimirira ne ngara Honorable Kadaga ne muga nti enenso bitukola nnene mweke nyini mu government mwagamba nti we are not going to increase the number of administrative units kuba zijja kuleeta mu representative buli district gyo creating ne baga no Busoga must have a Jinja city kati olwo Jinja city nebange ina woman MP Jinja then no what district ne baga no tuindo creating a city endala Masaka city olwo Masaka city nereeta ne bagamba n'Embalala city nereeta you are increasing the cost of public administration bannaffe tebatuwuliriza njagala muwulirize ekigambo kyange wano kwanza ebintu byenjogera nabirekako ku Hansard nembaga what we are doing is a historical mistake ndaba olw'okwagala political numbers ennyingi mu parliament I've even seen it now mu America bali mu kwekuba bakola referenda ez'enjawulo n'okukozesa state gund authorities nga bwe walaba ab'e Texas ne ba increasing a number
kubanga politics watuuse waliwo polarity mu nsi with the desire to have numbers tuyina okwebulirira kino kye twagala naye munnange bwe twagenda mu campaign n'okugezaako okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga ffe abamu baatuggalirayo ebweru ekisooka ekigendererwa ky'abamu nga si kyatukkiriza kuleeta birowoozo byaffe era abamu ne bagamba tubaggaliddewo mukole kye mukola meaning whenever our voices are silenced that means omuntu tawadde option kuwuliriza nti naye Nsereko singa yabadde azze ye ebirowoozo bye bibadde ki kyova nabagamba nti there are very many things of course honorable weetoolodde nnyo ekiri mu ddiro kiri nti given obwavu bwe tuliko ne size ya parliament Munnayuganda akyasobola okugulira omubaka wa member of parliament ayazijjidde mu mmotoka y'okulayira okumuwa $315,000 era zaaki asobola bulungi nnyo mbuuza lwaki Munnayuganda bwe yali amulonda yategeera nti gwalonda bagenda muwa emmotoka si kipyeri Munnayuganda Uganda centers zirina do we have the money to sustain ba MP bitano tugenda kubawa $315,000 yes is that not misappropriation of funds you have that money where is that money zijja omulundi gumu kyekiri kyegambye nti kasita wakkiriza nti mugenda kukozesa systems zisatu nti mubeere ne judiciary mubeere ne executive mubeere ne parliament kitegeeza buli arm eteeka okubeera ne facilitation emmoroka ya $1,500,000 toteesa anti kakati ate wamuwa obuyinza wawa parliament obuyinza okukola amateeka nga mu buyinza bwe waba okukola amateeka kwe kwegerekera ne bye baagala era baframers ba constitution mu 1995 lwaki baalowoozanga nti parliament yeegerekere esigale ng'eri independent unfortunately parliament was now sucked into the executive so that balekawo principle ya separation of powers nti parliament kibeera ekitongole ekyetengeredde unfortunately si bwe kiri kakati kankuwa history eyo gyeva oyinza obutakkaanya nange oyinza ogamba abandi bawadde bugaali oyinza obbaga abandi badde lutaliimu mpagi naye history y'ekyo eri bweti nti omuntu ali ku ddaala lya member of parliament gavumenti mu standing orders erina omugulira emmotoka kati kankubalire ordinarily gavumenti bw'eba erina omugulira emmotoka ng'ali ku leve eyo erina omugulira emmotoka bw'eba mpya kuba gavumenti tegula nkadde erina omugulira emmotoka nga tekka wansi wa $4,000,000 nemuteerako driver tuganye okukanyiza naawe ekitegeeza kakati ng'abantu fe babakama bammwe tulina okubalu era naffe tuwagira gye n'omuhoozi okubayingiramu n'abakuba emiggo ne tukwata constitution ne tugiyuzaayiza ebyo byoli mu kwogera kati yanaakozesa constitution ky'okkuba abantu emiggo I don't think awo oba ofuuse nga bano ab'okulubalaza nabo abamala gawagira kubanga enkya bw'onoosanga omusirikale n'anyiiga nga yeegombye mukazi wo n'amutwala ate yo n'omukayanyizaawa that is why bano bagamba kyekoze kyabadde mu constitution ekyokwata speaker anti kati obuusabuusa points tonalaba kumanya muntu lwaki ono bamuwa emmotoka nze saa kwogera bisanyusa muntu njagala omuntu ave kunayi agambe nti wamma wayize eki nga Honorable Nsereko ayogera kiri mu standing orders nti ono kakati ate ye President Museveni kye yakola n'agamba kijja kuba kya bbeeyi nnyo okugulira omubaka emmotoka tumuteereko driver naye tumusasule emmotoka tugikanikenga tujambaze n'emipiira therefore okiwa kye bayita shared financing nti muwe zino ssente kuba baabalangamu tisinga baakola bwe batyo mu myaka 5 bakumalirako $1.5 kyava bagamba nti muweemu at least 30% oba 40% of that fraction. If you feel you don't want that to be, baleete nga bagamba nti tusazeemu kubanga kati kankuwe Greta Mbarara bwe yali. Repeat that for public consumption. Repeat it for public consumption. Thank you. Yes.
Anti public consumption erina okumanya nti nze siriwo okweexcitinga. I'm there to tell you the truth. Bw'oba mulamuzi, bw'oba member wa parliament, bw'oba minister, mu standing orders za public finance, standing orders, baba balina okugulira emmotoka lyetteeka lye mwakola. Era kiba kitegeeza nti gavumenti baani abaalikola etteeka ogenda n'ogamba mmwe mwalikola baani abaalikola gavumenti eri mu buyinza ye yaseekawo etteeka eryo. Kati gavumenti yakola etteeka ery'obubbi ery'okubbiramu ssente ate kati yenoonya ababbi. Kaakati mbadde nsala nkuluŋŋamye tuleke kuddaawo nti ekyo si bubbi. Anti olaba eri mu bintu bino. Anti mukama wange gavumenti yemwe kugamba nti erwanyisa babbi. Anti tonzizeeyo kuba bonzizeeyo onnemye okunnyonnyola principle. Kati bw'ona avaawo ojja kgenda ku musaala lwaki gwa $5,000,000 oba lwaki gwa $4,000,000 lwaki si gwa $1,000,000. Ebyo byonna bw'oba tokyagala kiriko oyogera kimu n'ogamba nze kye nandiyagadde ye gavumenti y'ono omuntu eddako. Tugezaani nti nze njagala gavumenti y'ono egamba nti parliament munaabangamu abantu 5 ne tubasasulanga $2,200,000. That is how you vote. You have an option. Naye kati toyinza kuva eri n'ogamba bakama bamwe ababalonda ffe bakama bamwe kubanga you have a contract mwe mulina contract naffe abalonzi you have a contract n'abalonzi mwe mulina contract n'abalonzi abalonzi babeera ddi nesse mu bintu ebifaanaganako nga bino mu kulonda wetukoma ffe bakama bammwe mu kulonda awo wennyini we mukoma era temulina buyinza busukkawo koma kulonda. Bw'oba walonda bubi totuwogganira. Bw'oba walonda bulungi kubanga bakuteerawo ballot box ne bateekako bano wammanga ne bateekako mwami Museveni ne bateekako mwami Munyagwa ne bateekako mwami Bobi Wine. Mwami Museveni n'agamba nzinze ngenda kwongeramu constituencies nyongera abaka ba parliament nga kuliko n'eyammawo. Kakati njagala kubuuza Kennedy bw'aba ali wano ng'ayomba. Wamma bwana Kennedy. Mwami Kennedy. I hear you. Oyo mwami Museveni ayongedde size ya parliament eyayongerawo ne constituency eyammawo. Wamuwagira yes or no? From a security standpoint, yes. Don't cherry pick on the candidate. No. I mean the idea of Uganda wange Kennedy damubuzi answer. No, ekibuuzo kimuddiremu ba mu luzungu. No, the idea of parliamentary representation across the country. Kennedy, don't worry. Can I repeat for you the question for avoidance of doubt? Yes, go ahead. Many of you are here complaining about the size of parliament. Not me. Not you. Okay. Yes. Nonye ali omulala. Kale kanonya Abraham Luzi. Nsonyi okuteekako ekigambo kino. Mukwano gwange bwana Luzi. Ogamba nti parliament ngazi si bwe kiri nnene nnyo. Era ng'akoze ekinene okugifuula engazi ye mwami Museveni kubanga mu myaka 15 emabega yakayongerako ababaka 100 nga yaleeta motion eyo. Bw'obadde oteesa otya kuba buli bw'omulekako ajja jjongera ennamba. Weebale. Kakati kyenva ngamba kyenva mbuuza wamuwagira oba wamuwakanya? Namuwagira. Terera bulungi mu network mukulu Abraham Luzo gambye otya? Wano namuwagira naye nga mugamba twetaaga tukendeeze tutereeze wano na wano. Kakati weebale nnyo weebalire ddala. Kyekiddayo kweri ansa gy'obadde obuuza bwana mindset nti tonenya muntu ono ye abazze gwe nenya omulonzi yalonze ono kubanga ye omulonzi aba amugamba kimu kubanga singa abantu bagamba nti affe ekifo kyaffe bakyongeddewo bwongezi kankuwe district nga bwe twali tugiyita Mubende bagisalamu Kasanda
ne bagisalamu Bukuya eyo district emu luli yalina ababaka ndowooza bana kati bali ababaka kale Mityana yeeruddewo tuyinza okugamba ekinzeko ku progress ya time naye njogera in the recent times kakati in the recent times in the last 15 years why I take you of following statistics kwakeyongerako ababaka 124 so abongerako nze omubaka ali mu minority sisobola kuwakanya kiteeso ekyo kuba na participating mu kiwakanya bali ne bansinga ennamba nga bagatwagala nnamba mo era nga abamu ku ba products b'okubeera mu parliament olw'okwongeza omuwendo Ssenyonyi kubanga mu 2021 Nakawa baja soko kiddemu ogambye otya Ssenyonyi bayawulamu Nakawa East ne West yali Nakawa emu ng'ekulemberwa mwami Kabaziguluka era yali ekulembeddwako mwami Ruhindi yali ekulembeddwako mwami Bidandi Sali Honorable naye kaakati okwongeramu buli mu kwawulamu kuyina bye kwaleeta nti before eyo Butambala gy'olaba edda we yajira nga tebanagireeta mu 2011 yali part of Greater Mpigi naye kati Mpigi bwe bagenda nga bajawulamu ababaka ne beeyongera kakati kankuwe Greater Bushenyi mu 2016 Kahonda bwe yawangula Jeno Kayindo Otafiire baddayo Jeno Kayindo Otafiire ne bamusaliramu constituency kati Kahonda waali ne Kayinda waali Honorable just okuinterruptinga mu katono nnyo kati ekitegeeza mu byonna by'oyogera nti abo abataddewo enkola mboba balwanyisa corruption tukkirize tugaane nabo bali mu byabwe siwe guli nzija ku kino but ekya political gundi expansion of parliament has nothing to do with corruption. I think you have to distinguish the two. There is a difference between corruption and of expenditure. Because of expenditure, overburdening the taxpayer is not corruption. Actually, corruption is the misuse of public funds. That is what they call corruption. Kiri kyoyogerako bakiyita gerrymandering kiddemu mindset. Kiddamu kubanga points zaffe za njawulo sijja kukiddamu. Anti munnange bwe kiri era abali wansi bajja bwe naaba nnimba bajja kugamba. Kiri bakiyita nakati mu America bali mu kubagana kubanga Trump olwalabye ng'agenda ku losing midterms n'agamba ab'e Texas batandika okugerrymandaringa kitegeeza oddira ekifo gy'olina amaanyi n'osalamu bulere weeyongera abantu. Kubanzi saagala mpaayirize muntu but you see ekyo bakiyita nga bayitidde ddala mu ssemateeka. Therefore omuntu yenna atakyagala then olina okudipatinga ku gundi y'NRM kuwa gundi y'NRM because the NRM believes in an expanded parliament. Era ng'oyagala okukakasa nti president abirivingira mu welfare y'ababaka ba parliament okuba obulungi yabagambye mwewala amabanja naye bwe yabadde alaba abantu bwe yabasiibudde ekyankwanzi bwana Kennedy yabagambye mwenna abali wano muli bina mbawaddeyo obukadde 100. Kakati Abraham Luzi awo gw'obadde oyagala nze nkole ki honorable? Nzikiriziganya naawe kikyamu tumwagala ne tumugamba abantu tabawa bintu bya bwereere kyekimu ne bano babloga betwalaba ne bajja na interactinga nabo ne tunagamba abawadde ffe tugamba nti wadde tumwagala tumugambe nti kino kikyamu ne kino ogwaffe gugwe Luzi bw'onoogenda n'enjogera eyo bannaffe gye bali onoomalako nga bo bagamba tebaddibwamu tobalaba bibawandiika bagamba nti ebyabwe biragiro tebaddibwamu.
Balungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.